webali ddala gyosinza okubanga ate otulaba kansube nti ebintu bitambula ddala bulungi nnyo. Ka weekend mwakayiseemu nga waliwo wakati ebintu bingi naye naffe weetuli okukutuusangako ebyo ebiba bitambula. Oli ku Big Brother Uganda ate wamu ne channel endala eyitibwa Flex Media Official. Nze Big Bro Jamal ow'e Nakaseke. Abantu bange abandaba bali mu bitundu by'e Nakaseke mwena mbaagala nnyo, abali e Kampala, abali mu diaspora, abali mu mawanga ag'enjawulo okwetooloola ensi yonna nga mutugoberera, mwebale nnyo, mwebale ddala. Ne bakasitoma baffe abatuwa obulango nammwe tubaagala nnyo. Of course nga bulijjo mbeera ne muganda wange Flex Media oba Sula Flexible ne tutaanya ensonga ne tuziyitamu. Eno ye generation gy'olina okumanya nti nagatta ettaffaali nange ku nsi yange, naye nga sinaba kubanjulira mulamwa kamale okubuuza ku bannayuganda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banafu abaisiraamu yonna gye muli okwetooloola ensi eno kubanga tuli bangi. Amanya nze Sula Flexible ndi wano mu Uganda. Nsanyusa nnyo okubeera wano ku Big Brother Uganda kw'ossa ne Flex Media Official. Abalwadde mbasasiddeko nnyo. Nsaba Mukama Katonda ow'ekisa abasuuse. Era olunaku lwa Mande, ennaku z'omwezi ziri 2, abakedde okukakkalabya, okupakasa, okukakaalukana, okuyiriba, mugende mu maaso kubanga eddembe ly'omunaku kubeera kwekolera ate omunaku kaama yirandiza yekka. Weewaawo mbaniriza mwe eyakeyunga ku mikutu gyaffe egy'enjawulo, nkusaba osubscribinge, tutambula mwebale nnyo, mwebale ddala. Sula, ku bigenda mu maaso mu ggwanga, omanyi kati ebimu twasigala kuba nti at least ono alya n'oli alya emmere egenda, bw'ojja n'ompa ku ndowoozayo nange ne mpulira engeri gy'okuzeemu mu by'obufuzi kiba kimpa essanyu. Naye Sula, juzi olutalo lwa Dr. Pastor Abedi Bwanika bwe twali mu kuziika Pascal wamu ne Honorable Mathias Mpuuga ow'ekitiibwa e Masaka, bayisiŋŋanya okugamba ebigambo byayisiŋŋanyizibwa wakati waabwe ne Principal President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Najja n'ayimba n'abakuba nze gyembeera eyo ngiyita gye, n'abakuba gye n'asooka n'atandika n'akayimba tuyina ebbanja ffenna lyakwagalana ne bwe yandirese ekyo kyandibadde kikola. Naye nga munnamawulire omutendeke olusi kiba kitukakatako kubanga tolaga sayidi. Sula nabadde era ngoberera ensonga za Dr. Kano Kizza Besigye ng'alina ensonga z'ayogera ku social media era digital platform emu, naye n'alaganga Dr. Abedi Bwanika bwali omunnanfuusi, bwali omuli w'enkwe, bwali atakuuma kigambo kye oba atagumira ku kigambo kye. Yayogedde atya? Yagambye nti mu 2016 olwaliwo okulonda kwa bonna nga Besigye ne Abedi beesimbyewo. Besigye yagenda mu kkooti. Bw'agenda mu kkooti tujjukira bulungi nnyo, kkooti yamala n'egoba omusango ogwo, naye ate ekyagugobya ye Abedi Bwanika okuleeta obujulizi nti akalulu kaali free and fair aka 2016. Era ne kiraga ne kitegeerekeka nti Abedi Bwanika era ye ne Dr. Besigye yalaze nti Abedi Bwanika akolera President Museveni. Sula, okusinziira ku busungu bwa Abedi Bwanika, lwaki asazeewo okwetikka okuswala n'obusungu bwonna obwa Honorable Mathias Mpuuga? Uganda bw'ebanga awo weetuuse nti Mwami Museveni bwe kibanga kituufu Dr. Besigye kye yayogedde nti Mwami Museveni Abedi Bwanika mukozi we, bwe kibanga kituufu, bwe tubanga awo wetutuuse, Sula, ebyobufuzi tebyonoonese. Okusookera ddala mwebale nnyo okutulaba. Ensonga ya Dr. Pastor Abedi Bwanika, ensonga ya Mathias Mpuuga Nsamba, ensonga ya Robert Ssentamu Kyagulanyi, ensonga za NUP. Bannayuganda omanyi ensonga zino baziraba ku mikutu gimugatta abantu. Amaanyi abalwanizi b'eddembe, amaanyi gabaggwamu nnyo nga balaba okusikangana ebitogi kwekwata mu malaka maaso mu bibiina obaolyawo abantu ab'enjawulo bye bakkiririzaamu. Okusookera ddala, Pastor Dr. Abedi Bwanika ali mu generation gy'atalina kubaamu. Omuntu yandibadde ambuuza wano awo waali kyogamba nti si waalina okubeera. In fact, Dr. Abedi Bwanika talina kubeera mu byabufuzi bya Uganda byonna kubanga is a political failure. Nedda munnabyabufuzi era alina n'endowooza ye, yalina n'ekibiina ky'ebyobufuzi ekiwandi yalina. Thank you.
kyabakira kyalagawa Tetukyakiwulira. kyali kireseyoko omubaka n'omu parliament Nteri wadde. kina president kina secretary general kina spokesperson kina ekitebe kitegeeza abantu bwe batyo twandibadde tetubamalirako nnyo budde kubanga bali mu generation yaabwe yaggwako. Abedi Bwanika ekimuluma kiri ekintu kimu. Amabegakaawo nali mulaba namuwulizako ku CBS okkiriza obagaana ng'akubaganya ensonga. Naye nga ye alagira ddala nti alina ekiruyi ku president wa National Unity Platform n'ekibiina ki NUP. Naye ng'ekiruyi ekyo kivaawa. Wawava emberebezi awo. Obuzibu we buva. Ekibiina kya National Unity Platform we kyali kitondebwawo kyalonda abakiddukanya kyalonda omwogezi kyalonda secretary general kyalonda abantu abaddukanya ekibiina era ne mu kusooka tewaaliwo kunga kati ne kireeta ate chairman Nyanzi yakulira kunga Saabakunzi. So Abedi Bwanika ekimuluma nti watula mu bagita batya kubanga ya NRM Central Executive Committee bana yaabwe National Executive Committee I think. So watulamu ngalaba talina waali ngate yawulya nti mugundiivu nnyo mu byobufuzi bya Uganda nga talina waali kikyategeeza nti yali alina kuba ku committee ye kyayagala era obuzibu bwonna bwonna we buva kuba nti talina waalabikidde yali alina kuba ku bakulembeze ba kibiina ye waalowooza ni bali abasajja abakola ekibiina kyayo bonna balina amagezi si basiru era n'empuuga oyo okumuwa obwa leader of opposition bayita mu kanyolagano nnyo kubanga Bobi Wine yitannaba kubeesiga abasajja bava mu DP nga bamaze okujawuzaamu ne baga ati ffe Mwanga Kivumbi Segona Nambooze oyo Bwanika baali bangi naye Honorable Nambooze wanjawulo bonna nga tetunnaba kutuukayo kubanga buli muntu buli munnabyabufuzi abeera n'ekyenjawulo okitegeera kati Bobi Wine bajja mu kaseera akazibu ne bajja Bobi Wine n'alabanga nfunye abantu abagundiivu at least ekibiina kiggumidde okitegeera kati Abedi Bwanika ekimutta era namulabako ku NBS awo ng'agamba twagendako Wazijjinja ne batwanjubya National Executive Committee nga ndabamu ba Eddie Mutwe nga ndabamu ba Selector Devi ndabamu baani ba Firebase ekintu ekyo kikyamu yalabamu ba Nubian wabanga yalabamu Nubian yakulira yayogerako ne ku Mick Wine ne Mick Wine njagala kubeera wano kukibagamba nti Mick Wine Eddie yawe Banjoman Dax Vibes tebalina Kayemba tebalina wadde National Unity Platform tebalina wadde akafo konna okitegeera nabo balinga abantu ababulijjo ekibeezaamu Nubian nti akulira entertainment mu National Unity Platform kubanga muyimbi okuyimba Bobi Wine watasobola kukwasaganya ensonga za kuyimba Nubian abeewo era ensonga lwaki nti yakwasaganya ensonga za entertainment mu National Unity Platform kati wabanga yamulabamu mu National Executive Committee eyo si nsobi alina okubeeramu okitegeera so Abedi Bwanika ye yalowooza nti oba naava mu DP block bajja kujja bawamba ekibiina ky'omwana olw'okuba be bakulu abaludde mu politics olw'okuba be balabanga abantu abakulu ekyo kikyamu Sula era akubira engoma n'ozina bwe twabadde tulaba Abedi Bwanika oluvannyuma lw'okuva e Masaka bakozeewo engeri y'okusinkana abantu kugundi kwekangabiriza ne boogera ku kovulo ebyo byonna byakwekangabiriza okitegeera kubanga ekyabadde e Masaka Bobi Wine yasikowaliza 10 ku 10 okitegeera Bobi Wine senga yazze ku katuuti n'ayogera ng'adda mu bigambo bya Abedi Bwanika Bobi Wine yandibadde 0 olwaleero e Masaka naye Bobi Wine musajja mugezi nnyo nti yazze ekintu ekyadde kiremye ono meya wa Makinde yani ono ali nganda Mulyanyama kyabadde kimuleme kubanga in fact bamuyise ng'embeera esajjuse nti wayi Mulyanyama soko gyokakanya abantu kubanga ye mulungi mu kukakanya abantu mumanyi nnyo meya wangu oyo mulungi nnyo ayogera bulungi mu bantu ate abantu abawe ekitiibwa regardless okitegeera so time yatuuse nga Mulyanyama abantu bamususseeko eri baleekaana eno baleekaana Bobi Wine n'agamba kansoke nzikakkanya abantu n'ajja n'ayimba akayimba era we yazze teyayogedde yeetonze bwetonzi nagati embeera keesoka ekkakkane nkomewo nkole ki njogere abantu ne bakkakkana oyo ye mukulembeze
kati Abedi Bwanika lwaki bayogedde era tugenda kulonkinga ennyambala empya ebyo ovulo byolaba aba NUP bagenda kulaga ab'e Masaka ennyambala gye balina ekyo kikyamu ng'omukulembeze. Abantu nze njagala mbabulye nti ebyobufuzi bya Uganda tebitandikira Masaka. Masaka ebbanga lyonna abadde wa NRM. Sembabule baali beekwatayo basaamu kuteesa abo nga Sembabule wa NRM kakongoliro era nakati okitegeera Sembabule akyali wa NRM kubanga omubaka waabwe ye Shatisi kuteesa muwala wa Saamu kuteesa emabega kaawo baali bagana kubagana nnyo bikonde nnyo in fact bo waaliyo kono embeera nye yali y'amaanyi nnyo wakati wa Sodo ne Shatisi kuteesa era in fact ng'okulonda kubuzayo ennaku oba nnya oba Sodo n'akivaamu. Sodo ne bamugamba waayi Sodo kola ki akalulu kalekere Shatisi kuteesa Sembabule bonna nga ba NRM era Sembabule wakyali wa NRM. So naye bwe baadde bawa statement bonna Mwami Mpuuga ne Honorable Abedi bonna bagambye nti ebyobufuzi bya Uganda byonna bitandikira Masaka. Ekyo kikyamu ebyobufuzi tebitandikira Masaka. Masaka abalibwanga district eza bulijjo ng'olaba Luweero. In fact twandibadde tugamba n'okugamba ebyobufuzi bitandikira Luweero. Ebyobufuzi bya Uganda bitandikira Luweero. Okitegeera kubanga Luweero gye basinga okutta abantu. Ate era n'olutalo lwasinga okutwala ennyo abantu lwali mu Luweero. Bayindira nnyo Luweero. Omanye nti bazza abajjajja baffe ze baalya Katikamu awo. Butiiku awo omanye nti ze baalya. Kakulu awo omanye nti ze baalya. Okitegeera so abantu Abedi Bwanika ne mukwano gw'Empuuga kye baakoze Masaka kwabadde kwekangabiriza. Ekisooka Mpuuga n'Abedi Bwanika tebayina nnyo impact mu byabufuzi bya Uganda olwaleero. Wali twalinga tubasaasira mukko naddala Mpuuga twali tumusaasira mu ngeri gye yakubirizaamu oba gye yatwalamu ababaka ng'akyali leader of opposition in a diplomatic way nga ifamye omusajja akiikiridde bulungi yongerako ow'ekitiibwa okitegeera. So kati bwe kyatuuse Mpuuga ali mu kuswala. Sula kiki ekireeta okuba nga Abedi Bwanika ye yeetikka omusalaba gwa Honorable Mpuuga? Anti bino ebyobufuzi bya Uganda obiraba waliwo abantu abamu nga yaga nti nze oyo kwefiira. Ate nze njagala nkubulira wabaddewo ekibaddewo lwakuba mmwe abasinga temukimanyi. Kanjogere ku nsonga za Buganda katono nnyo. Abantu bagamba ne betutambuliramu betukolamu betubeeramu bana ab'amawulire bagamba ngeri simanyi oba Katikkiro bamwongedde ekisanja Ssaabasajja amwongedde ekisanja n'abantu baali balowooza Oweekitiibwa Mayiga ekisanja kye Mpuuga yagenda okukola ki okulondebwa afuuke Katikkiro. Okitegeera kubanga yabaddewo ng'omuntu atunuuliddwa ennyo omwami wa Kabaka ow'ekitiibwa omwami Mpuuga gwe bamuwa babadde bamuwa ekitiibwa emmenga awo. My God Lord Mpuuga kati bakyakimuwa kuswala yaswadde kati kuno konna kwekangabiriza Abedi Bwanika alowooza ekibaddewo kye kikyaliwo era afaayo nnyo okulaba nga musajja we temumutemerako nnyo ttaka. Naye Bobi Wine nze mwebazaako ekintu kimu. Abedi si aswala olwo ate aswale naye ate aswaza n'oli okitegeera. Bobi Wine omwebazaako ekintu kimu. Bobi Wine mwebazaako ekintu kiri kimu nti yes embeera eno yagiraba era naye Bobi Wine ebintu bino abimanyi era yabikola abimanyi nti abasajja bano aba DP bano bazze banneegaseeko naye wagenda kubaawo okulya n'okuwomba essowaani. Bano abasajja bajja nga balinga abazze okusaanyaawo ekibiina kubanga ekisooka abasajja tebabeerako mu kibiina ekisigala nga kiyimiridde kuva eri mu ziyanga Democrats zasooka ezo zi UID okitegeera bajja bazoganya batuuse mu eyali etebenkedde DPS mwogere nga buli omu mwagaba ekibiina ekisinga obukulu mu Uganda ekibiina ekisinga ekitiibwa mu Uganda DPS okitegeera ekibiina ky'abasebaana abasajja baafiirira ekibiina basebaana Kizito. gwe eyeetaaze buli kalonda w'abaana oli mukyala naawe eyeeteekerateekera okuzaala nga weetaaga obugoye bw'abaana abato okuviira ddala ku bawere engato eby'omu kisenge by'abaana ebitanda by'abato obusuuka eby'okuzanyisa by'abaana ebiwangaazi ate ebigumu ddala na buli kalonda yenna ow'abaana kankwanjulire Tigida Babies Villa nga bano basangibwa ekitebi okuliraana omuzikiti nga waakava ku katale k'obummonde ng'odda ku Star abatuusa bino byonna
byonna okuva mu mawanga agasinga okukola ebintu ebyo ate ku bbeeyi ensaamusaamu. Gw'omuzadde tulina kubonaabona jangu ofune buli kalonda w'abaana ate jjukira nti tukola ne delivery awo wennyini w'oli. Tukubire bukubize ku noti 7728 naye noti 7598 beba Digida Babies Villa ku lw'essanyu ly'omwana wo. Nsemanyi n'omulamu abeereyo Magongwe nagayire bannange ekibiina abasajja basebana kizita abo balwanirira DP. Basemwogere. Balejina bakitte balwanirira DP. Abasajja ba Dr. Lulume Bayiga balwanirira DP. Abasajja ba Lubega Mukaaku balwanirira DP. Okitegeera. Naffe tukuze tulaba ekibiina kya DP kyeyagaza ng'era omuntu yenna ekibiina ky'oyinza okulowoozaako omuvubuka ng'osuumuse mu by'obufuzi oyosooka kulowooza ku DP. Nze bale njagala kubeera kwa ffe bataata baffe tukulidde awo Kiwenda awo Busukuma naye nga bazadde baffe bonna batwagaza okubeera mu DP because DP yali diplomatic nderawo ya Democratic Party nga mulimu abasajja abagundiivu okitegeera mulimu omukyala bamuyita Regina Bakitte omukyala yanjagaza nnyo ebyobufuzi oba kati alina nsana awo Regina Bakitte naye taata wange yamwagala nnyo taata wange Diva Semeyi yamwagala nnyo yamunjagaza nnyo nga wa DP mulaba DP bantu egumire DP egumire mazima truth and justice okitegeera mazima na bwenkanya nga tujagala nnyo naye abasajja baadibaga DP abasajja baatunda DP abasajja basalasala DP abasajja basokoola DP abasajja bavunza DP kati DP is nowhere mu byobufuzi bwa Uganda. Sura kati nnyo nga ogyeko ekigere kati nino olambululamuko ku nsonga za Dr. Kizza Besigye zayogedde. Kituufu Abedi Bwanika ebintu okusinziira ku byayogera akolera Mwami Museveni. With all my full chest nkikirizamu emirundi 10 akolera Museveni. Museveni alina obuzibu buliwo alina enkola bweti ayinza obutakuyingiza mu system direct nina costa indirect omwekyo bayita divide and rule bayite bakube omala obafuge obawuzaamu yawula ofuge yawula ofuge kati Abedi Bwanika alinga olulaba nenga bano abantu ababeerawo nnyo gagamba nti nze ku Museveni nfiirawo yate ku opposition nako nfiira abeeraawo naaga si opposition si wa NRM naye jasa ayagala nnyo okulaga Museveni nti nze nsobola okukolera naye Museveni aganye okubikogonizinga Abedi Bwanika mwaka gwa 2016 Besigye bwe yawangula Besigye bwe yatwalira Abedi yali omujulizi mu kooti ate nga naye abadde presidential candidate namugamba nti okaluka abadde plan fair Besigye yagenda mu kooti n'afuna balooya abamanyi I think baali oba bamwemani company advocate I stand to be collected wemba nkozemu ensobi oba baali oba Kanyehamba ndi what balooya abakyasinze okubeera abalungi mu byobufuzi bali balungi mu byobufuzi Uganda wano baali bamwemaabo mwemani company advocate Besigye be yakosa mu kalulu ka 2016 ne banoonya obujulizi Museveni n'anoonya abajulizi abayinza okudifendinga omusango ogwo Abedi Bwanika ne yejjayo nagamba nze neesimbawo era ebintu byonna nali obuzava bulungi obadde presidential candidate ate ofuuka otya obuzava w'akalulu Abedi Bwanika yeesimba mu kalulu ka 2016 sinakukandowooza naye n'abo mu nju ye tebamuwa kalulu tebamulonda kiringa ono omwami Bambi yafa omufu tebamwogerako kibi ne omwami ono bayita Biraalo yafa Bambi nene yafuna oba akalulu kamuwa bubiri naye yeesimba omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze kisa so Abedi Bwanika abaddenga bw'atyo Abedi Bwanika yavaayo n'agamba baana ba NUP nga babakutte mu makomera navaayo n'agamba kakati tulina kuteesa ne Museveni ate abaana bobo inawulira nga ali frustrated naye kati ekisajja bane nayita kya nawakyaki kaadi osobola okutula n'omuntu akusazeemu olulimi oyogeza eki okitegeera ninga ye agenda ku TV agamba Museveni gwe tulina okutuula naye Museveni kubanga ye pulezidenti w'eggwanga lino omulonde era ye yalayira era ate nga ayogera ebyo naye ng'ali mu kibiina kya NUP ekituluma kati Abedi Bwanika akimanyi nti 2026 tagenda kudda yakitegedde yakimanya kuva dda ne bw'aba takozesezza kaadi ya NUP ne wabako kati ate manyi abakulembeze abo beetekamu olusiddiiku
kale nsabye bagenda okukola eribweti nalabye Abedi Bwanika nga ne mukwano gw'Empuuga nga bagamba era kakati abantu abayawulayawula mukulu Mathias Mpuuga Nsamba alina okukitegeera nti wano tetubadde mu Bwakabaka tetubadde mu Buganda tetubadde nti tubadde mu bintu bya contestinga ani agenda okufuuka Katikkiro ani atagenda kufuuka Katikkiro kwanza namagamba abantu abayawulayawula mu Baganda abavuma Kabaka abalumba Katikkiro issue yaffe teri awo ensonga ebadde ya ggwanga ensonga it's a national issue si ya kingdom issue president yayogedde nti omukulembeze kwegamba ekizibu ky'Abannayuganda ye President Museveni kyekizibu okitegeera naye President Museveni abatunuulya wadde nga akatinula babano omukulembeze yena kasalaba nga ate mwabeekuba ye atandika neyegolola n'okwegolola in fact Museveni tafunangako freedom gyafunye mu kalulu nga kisanja kino tafunangako mirembe nga wayina mirembe so teri muntu amutadde ku pressure so President Kyagulanyi kyeyayogedde kituufu nti omukono gumu Kyagulanyi agezaako nnyo gumu gukuba Museveni naye alina n'okozesa guno gukuba ate Kyagulanyi alwanyisa Museveni okitegeera naye ate abantu abandi badde bamuwagira nti kumamu omuntu bamukwata omukono omulala lwaki olwanyisa Museveni ate nga amukutte omukono wa mu nnyumba kalife kyekituluma okitegeera naye ne Besigye baabimukola Besigye wakuba nti Besigye yali w'amagye nga bamutyamukko baka Besigye oyo manyi omuntu aba asavinzeeko mu magye abeera exception abeera wanjawulo muko ku bana abalala abasiga abavudde mu university amagye ago galina discipline ogalaba nnyo amagye kyobula Mugisha muntu baali bamutya nnyo Mugisha muntu yakomandinga amagye kumpi oba mu myaka emeka n'emeka so amagye gali gakyamuwuliramu amagye gatambuzibwa discipline mpisa nalabako okumanya nga amagye galina discipline Besigye oyo mulaba nti retired Kano naye omusirikale wamusanga amukubira saluti omusirikale ngali ku ddala lya jeno asobola okukubira Besigye saluti kubanga Besigye munnansiko gamagye ga protocol mitendera okitegeera kati amagye gali gatyamuko Besigye ono ayinza kyobola Museveni yatya nnyo Besigye ono ayinza okuntaataganyiza amagye kubanga amagye okukosa overthrowing amagye Mugisha muntu okitegeera kyobola abo bajjena abo babiri yali abatya nnyo ne Bobi Wine yakoze kyonna kyonna ekisoboka bambi ku busobozi bwe olwaleero kirabika olwaleero nga tujja okutunuulira ekyamagye nga tetukyatunuulira nnyo nti ono wamagye bontali kubanga ne ba civilians oba abantu aba bulijjo nabo bayingidde mu bukulembeze obwagala enkyukakyuka era abasinga babulimu nga boogeza bumalirivu nga ekiriwo bakiraba n'ekigenda mu maaso kitegeeza Kyagulanyi ne waabeera ngwadde nga si munnamagye asobola okukulembera eggwanga lino asobola sikeranko n'empakanya Kyagulanyi tasobola kubeera pulezidenti wa ggwanga lino n'ekizibu ekiriwo ku Bobi Wine nti abantu abamulwanyisa bangi Bobi Wine oyo ajja tuuka ekiseera gwemu amaanyi nze nabagambye olunaku olw'eggulo nti Bobi Wine mwemulaba nti Bobi Wine alinga abalwanyisa naye olunaku Bobi Wine wanakeera ku manya nti sitwago nange ngisuddeyo oba tuvundira mu nsi tuvunde talina kyagenda kufiirwa ate ne bwagisuulawo era tewali agenda muvunaana oba okitegeera talina ne contract gyakola na munnayuganda yenna nze ekintu te mu byobufuzi kubalwanirira bwe maliriza nkomewo era mutandike okunjajinga webibeera binnemye talina contract na muntu yenna negesi Bobi Wine munnansala ebintu nga bwe bitatambula bulungi Bobi Wine ali akuba ndongo yo kumala emyaka kumpi nga 10 asatu ng'atuyimbira day and night ne kati emyaka kumpi tugenda mu 8 tayimba okitegeera ne wagenda kukivula atula butuuzi ne wagenda kukivula namulayo ku kivulu kya Fefe Buseno ku Nalubaale Munyonyo yatudde butuuzi ng'atudde butuuzi naye yayimbye Bobi Wine amisinga stage okitegeera Bobi Wine ali omu ku bantu abakyasinze okukozesa stage mu music industry eno naye nnozo bamulaba ku online e London namwe abemungereza bamwotaako yagenda ku stage ng'obulamu bukomyewo Ghetto Gladiator ng'olaba obulamu bukomyewo naye eyo tuveeyo tudde ku nsonga za Mpuuga n'Abedi Bwanika n'abalabye nga balangirira nti oba balangiride waliwo bagenda kutubuulira ekiddako tebalina kiddaka kaka tunamugulofira mutoke Kyagonja Mpuuga ne munneewe
Abedi Bwanika tebalina kiddako tebalina kiddako kati gwe oleta kiddako okirete ku Kyagulanyi oba mulwadde Big Brother Uganda Flex Media official tewerabira banafu amayinja bakutte kubanga leka nkubulyeko ensonga emu ogitegeere mpuga ekyo kyonna kyaliko kwekangabiriza abantu baabo mu nnyumba ewaka ennyendo basigale nga bakyamuyita taata n'empuga yaswaluse dda mpuga yaswaluse mu Buganda wabadde basuubira nti ayinza okufuuka Katikkiro maaso eyo gye bujja yaswaluse agenda kufuuka nga we nkugambye nti abadde abantu we basuubira bateekateeka ntono Oweekitiibwa Mayiga bw'avaako ddamula balina gikwasa Mayiga balina gikwasa Oweekitiibwa Mpuuga ne kati yaswaluse bakulaba batya nga gwe Katikkiro nga wabba ebitaano ate n'ogaana okwetonda ate n'ogaana ozizzaayo ate n'otandika okwekangabiriza kati ekyo kyayise Emmengo ne banaamulwanirira batya Mengo bamulwanirira just ngamba singa baba ne banaamulwanirira batya kwa bubonyi wamulabye gundi ng'agamba nti nze CBS sikyalako nabuuza ne Medi okige nabuuza ne Medi nti mbuuzaani Medi yagize kubuuza Emmengo ne banaalwanirira batya omuntu waabwe nga teyeeterezezza in fact mpuga kyalina okukola essaawa zino agenda kuba mavivi yetondere Bobi Wine yetondere n'Obuganda yetondere n'Abaganda yetondere ne Uganda awo kimu kijja kuba kiterere naye President Robert Kyagulanyi Ssentamu Nsula yagambye nti mpuga sikuyinaako buzibu Bedi sibayinaako buzibu ekintu kiri kimu omulabe waffe gwe tulwanyisa ye Mwami Museveni naye era n'alaga okunyolwa nti n'abasuubiza abagamba nti abanyiigira mukyanyiigira nnyo kubanza sigenda kola ki kulekeraawo kubanenya na kukola kye nnyina kukola ate kati kankubeko ekintu kimu okitegeere bano abasajja obalaba nga bava mu DP waliwo abapolota Mpuuga akole ekibiina naye bagenda kumutomeza nga bamugamba osobola bannagaga Katonda mugulu mutaata wange Mpuuga Headmaster tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel oyagala kusoma kulambulako oba kutambula na mwagalwawo tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nyingi ate gwe visa yalema Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula tukuwa n'amagezi ga wandyagadde okukolera e Bulaaya Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square Kampala Road Level 4 Room 1 okumanya ebisingawo tukubireko tukola ekibiina kuba Uganda tefugibwa Buganda wabaawo regions ez'enjawulo Buganda eri mu Uganda tukola ekibiina ng'obeesingidde mu Buganda ekibiina NUP Arua Sebei Koboko Masaka Mbale Jinja olina okukola ekibiina nga National Party si Central Party kati bano abamuwaga bamugamba fetuliwo wetuli kyo bolaba Mwanga Kivumbi yakola yali oba ategese mukolo ki nga tayise Bobi Wine Bobi Wine yereeta n'agenda mukolo gwa muwala we yereeta okitegeera kati kyalekera abantu era ekibuuzo nti wadde omusajja mwe temumwagala naye omusajja yazze wadde tomuyise kati eri yaleka aswadde kati abali bateekateeka okukola ekibiina nedda era nalabe wano gundi Joyce Baagala ono yali ku NBS ng'ali ku CBS ng'ayogera ng'akunga abantu bane mwewandise ku Rwanda National Unity Platform abantu bafa bawandiise abantu bali mu community zammwe mugende mwewandise babawe kadi za National Unity Platform yakomyewo yategedde kubanga Baagala abadde bwati waliwo okubeera bwoti ne bwati n'empuuga bwati kateekezo kana gamba emiti ya neno waliwo omukyala w'amaanyi simanyi bamuyitaani n'abakooba wa NRM waliwo omukyala gwe baali bateeseteese emiti ya neeyo Baagala agenda atereera kasa Baagala yagamba nti bano abayaayi basobola otukuba ne bandeetako omuntu Bobi Wine essaawa zino ne wajja omuntu ng'abadde mwana muvubuka ng'avudde ku university n'amuteeka kategeze n'amusimbawo emiti eyeewa Baagala afuluma parliament kati Baagala yakitegedde n'agamba wadde Mpuuga mwagala nnyo mukwano gwange kyali wange bikituvudde wala
sigenda nze kanzireyo ku nnono era namulabe nga akola nnyo agamba abantu mugende muwandise mufune kadi ya National Unity Platform yakomyewo ne muwanga kivumbe ekyawe nga Bobi Wine azze nga tamuyise naye kati aweda yakomyewo kati Segona yakyatana yatula Segona na aina kyeyayogedde awo aina statement yakoze usiro saa agenda muteekako embeera ate saa yatandise agenda muteekako embeera y'amaanyi ate ajja mukuba akalulu Bannayuganda bakoye ebintu kati ba diplomatic bokka ffe twatandika ebyobufuzi twatandika ekibiina tuludde mu byobufuzi ebyo Bannayuganda babikuuje era kati Segona kyalina okukola kwewumbawumba musajja mugezi nnyo mumanyi musajja asoma nnyo musajja munamateeka w'amaanyi pride agiteeke wali akubi watambuze ekibiina owatali ekyo sawa omukubi w'essada agenda kujja amujje mu parliament. Big Brother Uganda Flex Media official tewera banaffe aba Nina Guest House basangibwa na Mungona osobola ogendayo n'owumulirayo massage bintu babikola bulungi nnyo parking weri ate ne security nga yaddala balaga omupiira DSTV buli kimu bakikwasaganya bulungi nnyo so banafa basenkyali kuba Pateliyo Estates basangibwa kyali wajjala Namugongo batunda ploti okuva ku mitwalo 8 okudda waggulu okwetoloola eggwanga lyonna Uganda era osobola okubalaba so nga taba Cozlin Furniture bali eri Kiwatule Road entinda bw'ova ku bitaala n'ogenda otambulawo katini nnyo Cozlin Furniture nabo osobola okubafuna era essimu zaabwe kweziryawo tubeerabira abashiyan Standard Day and Boarding Primary School bali side zaawo erubaga mu Bulwa zone bw'obanga otuuse weeriyasa awo obuuza shiyan bagamba essomero liri wali ddungi nnyo ekisulo nakyo kya mulembe ate mpozi n'abaana babasomba ku van ez'enjawulo basobola okubeera nga ate nabo bakuyamba kuba naffe aba Pizza Origin basangibwa ku Jinja Road opposite Nema House awo nabo tubeerabira osobola okuba nga olina birthday party graduation party n'ebirala bingi nnyo babikola bulungi nnyo mpozi ne bamugisha Nandi Tours and Travel bakutwala Canada ne mu America ne bakuyambako okufuna buli kimu jjukira ekinjawulo kye bakola ogenda okusasula ssente zaabwe obeera omaliriza okubeera nga okola omulimu kitegeeza bw'ova wano niwe olinako ekitundu bakutwala bakufunira omulimu naawo okusula notandika obbasasula ssente mu mbeera eyo. Flex Media official Big Brother Uganda nze Jamalu ndine muganda wange Sula nga tumaliriza njagala tukubemuko ku torch oba okubiremuko ku Bannayuganda torch ng'ovudde ku kintu kya Dr. Abedi Bwanika ekitambula naye empisa z'abakulembeze nti abakulembeze bali abakulu ababagamba nti ba senior politicians bo tebakyagambwako oba bawuliramu kali kakogambye ka pride okubeera nga asobola okugamba n'ogamba Kyagulanyi munnange ekituufu kiri nti nze mmenyese naye njagala kutambuza ggwanga lino okukyusa kiki ekibalobera okubeera nga balowooza Kyagulanyi si ye mukulembeze lunyoomonyomo omanyi abantu bakyalabira Bobi Wine bakyamulabira ku level eri eya artist ku level eri ey'okuba nti Bobi Wine ali everywhere ku level eri ey'okwefumita ebisone bebekulu ku level eri eyani asinga nze nsinga ekyabantu kasa kitabayingire mu bwongo nti Bobi Wine yavaayo ku eyo level. Bobi Wine is the people's president. Bobi Wine kati ali ku national issues. Bobi Wine kati ali ku national agendas. Bobi Wine ali ku bintu. Bobi Wine kati ye president. Kasa abantu ekyo kinagalo bayingira mu bwongo. Tugenda kulaba nga babadde ba diplomat babadde baloya b'amaanyi bavudde mu parliament tusindiseyo abayimbi. Tugenda kulaba nga abantu abadde abamanyi abeeyita nti fe tulina okubeerawo nga tubajjeeyo mu abeebima amaanyi era mulaba nti Bobi Wine si yasaanye okubeera omukulembeze wammwe si yasaanye okubapima tugenda kubajjayo mu parliament mwe mukole ekyammwe mwetwale nga ba diplomatic tusindikeyo abantu abawansi abasobola okuwulira mu Bannayuganda n'okumanya agenda z'ekibiina n'okumanya ideology z'ekibiina tutambuze eggwanga ne bano abantu abatambula ne pride nze ndi council nze ndi munnamateeka w'amaanyi nze mbadde mu parliament emyaka 15 nze nina amasomero egindi nze ndi mukungu emmengo nze nina mmotoka bwe abo tugenda kubajja mu parliament abo tugenda kubagobayo amasuuti gadduke nga gonna gawenjula buwenjuzi bati nga n'obalonye tolinawo okyabalaba anti bayita pride era bo bakabi b'amaanyi ab'ebitiibwa abo balaba abo tugenda okubagoba mu parliament kasabagana okwetereza mu period eno ebakite mu myezi gino 6 negisigaddeyo okutuuka omwaka ogujja kuba mbuga abayagala okukakasa nti kale w'amaanyi wa kitiibwa alangire agabe buga nti nze NUP njivuddemu nga kyagambye agenda kulangira ekiddako
nga yagamye Masaka ntigenda kulangirira ekiddako aveeyo agambe nize NUP njivudde batekawo by election kala ajje tulabe kuba kati wolangirira ugamba nize NUP njivuddemu parliament nga bashu bakusazaamu nga tuddayo kulonda by election tulabe ndikutwanya omuntu gwana bakutaddeko ono muyanjamba ani yembabaali Mbabaali onasobola okuba mpuugo onasobola okuba Mbabaali akalunga Mbabaali wa NUP Mbabaali yavudde mu gundi mu FDC wamaanyi okitegeera nti balangirira mpuuga wagambye ogenda kulangirira ekiddako ne musajja wa Abedi kera ku makyo ogambe nze NUP njivudde mu parliament basooka kusazaamu linnya lyo paba nga batekalina ku 14 nga balangirira by election nga tugende Masaka ku ground anti wepima amaanyi nze Masaka tebankwatako Masaka ndi w'amaanyi nga tugenda ku by election nga ffe tuleeta eyali muyanja Mbabaali nga tuleeta Mbabaali nga nawe mpuuga weesimba iwa kabonera Nyendo Mukungwe nga weesimba we Masaka nga tulaba ezidde okunywa mpozi Bobi Wine temumutegeera genda mu comment section osobola okulekawo obubaka muganda wange nkimanyi waliyo oba oliawo betutasanyusiza naye ebyensi weebityo bwe tuba tukusanyusiza alhamdulillah tukusaba otweyungeko naawe ogende mu comment section osobole okubeera ng'owaayo endowooza yo tukweyanza nnyo bwe bali kutugoberera endowooza zaffe ez'olwaliro katuzikomye awo mbadde ne muganda wange Tox Media official nze Big Bro Jamal Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaali weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75938386 ne noti 75559593. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo.